onabanga komaze okulya onabanga bakazi banaba onabanga komaze okulya olaba n'atakwa nange naba onabanga komaze okulya baana b'obuwala nyabo tunabe onabanga komaze okulya onabanga bakazi banaba onabanga komaze okulya onaba namunsi akeera ku ttale onabanga komaze okulya onabanga kakano tunabe onabanga komaze okulya onabanga bakazi banaba onabanga komaze okulya osoko ganje mu maka go nyabo onabanga komaze okulya genda ganja nyina kayima mbuga onabanga komaze okulya onabanga bakazi banaba onabanga komaze okulya nawe naluyime yayima ku mbuga onabanga komaze okulya nawe nakayima yayimira embuga onabanga komaze okulya onabanga bakyala tunaba onabanga komaze okulya onabanga nenyoko yanabanga oyo bamuyita Senga Robert Kagulire Senga Nantagwa omwana wa Kabulada Profession Singers naye nga ekisa ky'okuyimba yakiyingirira mu Matendo Demonstration School era oyo ne Susan Birungi be basobola okubeera nga basala eddiiro okuva Matendo ate ne badda ewa Lord Fred Sebata bingi ku butya engeri gye yatuuka okubeera nga ayingira ewa Lord Fred Sebata ebyo tugenda kubanga tubiraba mu programu yaffe eddako kale Robert Kagulire Senga Nantagwa afulumiza oluyimba onabangako onabanga bakazi banaba onabanga komaze okulya olaba n'atakwa nange naba onabanga komaze okulya baana b'obuwala nyabo tunabe onabanga komaze okulya sofa kiripu eyo gye mulaba ndowooza nkuwadde eddakiika emu naye oba oliawo ennyimba zino ezitambula ensangi zino eyinza okuba nga egatta oluyimba lw'omuntu oba kalya y'omuyimbi yonna just obugambo obwo bwakozeseza Senga Robert Kagulire Senga Nantagwa erinnya yasinga kulikola mu kuzannya ku stage era mujjukire mu kibiina kya Kabulada Profession Singers nga yali musaale nnyo okubeera ng'azannya ng'alina omugenzi Mbalire Kateeteeyi bazannyira ddala ennyimba ez'enjawulo mu kibiina ekyo ate era musajja muwandiisi musajja musanyusa ku stage musajja mutendesi Senga Robert Kagulire Senga Nantagwa obudde buno takyalina kibiina takyali active mu bibiina omanyi n'ebibiina bya katindoozo ekitambula sibe bawankuso sibe baliwo bokka abatambula naye nga biri byasigaza amannya Mwagala Production yasigaza erinnya lyayo naye mabegaawo twali ne Jackie Kizito yatutegeeza nti ekibiina yakiwuumuzaamu Vision Heroes weeri naye nayo okutambula kulingo okwawuumulamu kati Mwagala Production mpozi n'ebibiina ebirala nategeerako nti mukulu wange Abudunyugunya alina ekibiina kye yakola kye batambuza kale weebityo ensangi zino ebibiina tebikyatambula kale muntu wange programu eteekebwamu ssente aba New Subsfashions basangibwa ku Sunset Arcade twalayo oyo yenna kweyagala bamwambaze bamufuule modo omulungi okuviira ddala ku bato okutuuka ku bantu abakulu naddala engoye z'abakyala ogenda kuba ozeefunira ddala ebintu ebyokwewunda earrings nsawo biki nabyo byonna babirina ku Sunset tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park Isa Wilson 1 Healthlink Pharmacy kati Healthlink Pharmacy weekoma yambuka amadaala ogenda kuba obatuuseeko Hajjat Namatovu Fatuma wali okubeera nga akuweereza wetuvaawo tugenda kukkirira wali ensago ku Be Hotel and Bar kafo kalungi ka hideout ogenda kubeera nga osobola ogenda emikolo egikututa gyonna obeere nga ogituukiriza bulungi ne kadongo kamu tubeera naye mu nnaku ez'enjawulo naddala omwezi nga guggwako olwokubiri olusemba mwezi tutera obeerawo ne kadongo kamu Chikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences twalayo omwana baberenga bamubangula bamufule Omunayuganda omulungi mwanyinange muganda nge gwe yenna ali ku kyeyo naddala kyondo kya Bwalabu ensuubira essomero eddungi lyewandibadde nga otwalako omwana wo ye Chikaya College and Vocational School okusoma kuno kumenya nga naffe okunoonya ssente we kutumenya naye omwana agenda nasoma okuva S1
okutuuka S6 oba olumu n'atuuka neyo abayivu gye bakoma n'avaayo nga talina kyalonzeemu. Ekyenjawulo Kikaya College and Vocational School nti omwana avaawo ng'alina koosi ey'omu mutwe gy'alina. Kale nkusaba nti gwe muntu wange omwana mutwale mukwase mwami Mubiru Charles. Kale woba tosobola osobola okuntuukirira ngenda kubanga nkutuusaayo. Juzi nabadde nkola anniversary yange ey'emyaka 10 era nabategeezeza nti ye mwami omu ku be tutambudde naye okuva mu 2021. Kizibu nnyo abantu okukolagana ebbanga eryo lyonna, ekitegeeza nti enkolagana ebeera ya mugundu. Kale katweyongereyo n'oluyimba lwa Robert Kagulire Senga Nantagwa. Eyeetaaga ennyimba zino sanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp, nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa weweesitula n'ojja emiwendo gyekyo ne oba olwagala ng'osinzirira egyoli era emiwendo gyekyo nga bwe nkutegeezeza. Ebintu bino tubiwulirizenga bulungi. Oli ajjambo nze nkuwa nusu 10 munaye lutereke oweze 15,000. Kale eyeetaaga ebivulumaziika nawe osobola okunsanga wano. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Ku kamera Edina yaliko ali bize okubeera nga agatta ekifaananyi okubeera nga kikola kisobola okuvaayo. Naye oluyimba bagambye onaabangako ki ng'omaze okulya onaabangako, ng'ogenda okulya onaabangako. Naye ab'ensangi zino munayo okunaaba kwabafuukira okunaaba, yeena naaba ng'agaze naye ng'ayagala mubeere bulungi. Tweyongereyo n'oluyimba onaabangako okuva ewa Senga Robert Kagulire Senga Nantagwa ku bijjulo. Onaabanga bakazi banaaba, onaabanga ng'omaze okulya, onaaba namuuse akeera ku ttale, onaabanga ng'omaze okulya, onaabanga kakano tunaabe, onaabanga ng'omaze okulya, onaabanga bakazi banaaba, onaabanga ng'omaze okulya, osooka oganje mu maka go nnyabo, onaabanga ng'omaze okulya, ogenda ganja nnyo nakayima mboga, onaabanga ng'omaze okulya, onaabanga bakazi banaaba, onaabanga ng'omaze okulya, nawe naluyime yayima ku mbuga, onaabanga ng'omaze okulya, nawe nakayima yayimira embuga, onaabanga ng'omaze okulya, onaabanga bakyala tunaaba, onaabanga ng'omaze okulya. onaabanga n'ennyoko yanaaba. Kikaya College Bulenga. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kikaya College. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0770 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe.